Mu kiro ekikeesezza olwaleero omuliro ogutanategeereka ku guvudde gukutte ekitundu ky'akatale k'e Katwe mu divizoni y'e Makindye ne gusaanyawo ebintu bya bukadde na bukadde. Kigambibwa nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa 6 ez'omutumbi nga bamu ku basuubuzi bateebereza okuba nti gwandibanga gwavudde ku masannyalaze. Kino ekintu kyanjogera nkyogera nga nze nayogera n'omusajja yajja okupima mu kasaawo bagenda kuzimbawo omusajja omukiga ateekwa okuba be bakoze olukwe ne bokyakutali. Poliisi y'abazimyamoto yatuuse mu kifo kino okusobola okutaakiriza embeera wabula nga yalemereddwa okutuuka mu bifo ebimu olw'obufunda bw'amakubo agali mu katale ekyaviiriddeko omuliro guno okusaanyawo ebintu ebiwerako. Ekyasize omuliro okweyogerako twanonyeza twafunye namba za polisi tuzikubira kati bo badde batuuka kwe twabagambye mugende ku kisaawe waliwo luutu ez'omuliro era mo kati tuzireeta ne zireeta bwe tutuukidde mu kifo kino ku makya omukka ogw'amaanyi gubadde gukyanyooka so nga n'omuliro omusaamusaamu gubadde gukyayaka. Abasuubuzi abasinze okukosebwa be babatunda emmere y'amatooke, ebyennyanja wamu n'ebirala nga n'obuduuka obwabadde bulinaanyewo tebwalutonze. Abasuubuzi bategeezezza ng'emmaali yaabwe yonna bwefuuse evvu nga kati bamanyi kyakuzzaako era bwe batyo ne balaajanira gavumenti okubadduukirira. Naye nga tusaba okuzzawo ebiyumba byaffe bino kuba tulina gwe tukolera ndala gyabwe tugirinako lisiiti kiga nti tuvuddemu bugwe mu katale. Twagala okufuna ebuyambi tuzeewo ebiyumba byaffe tutandika okukola ne kapula yawuddewo. Abakulembeze b'akatale nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Kasule zooni Ssemugoma Siraaje beebazizza abaana ababayambyeko ng'omuliro guno gukutte wabula ne basaba gavumenti n'Obwakabaka okubakwatirako. Abaana baano bayita ab'omu ghetto bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okusikiriza ebintu by'abantu ate baabibye abafu abaawala bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Abakulembeze b'ekitundu wakati mu kunyolebwa wamu n'abasuubuzi basabye gavumenti okwongera ssente mu kitongole ekizikiriza omuliro era nakyo ne bakisaba okutuuka nga mbudde waba wagudde obuzibu kiyambe okutaasa ebintu by'abantu. Zaara Luyirikaawo mubaka omulonde owa Makindye West naye abitaddemu engatto n'alambula ku basuubuzi abakoseddwa mu njega eno. Gavumenti yo egenda gikubira mulangasi buli muntu ali mu kukaaba ono ayagala owamataba gwe gatutte akaaba ow'omuliro naye akoze ki akaaba. Kyetusaba kyokka nti estrengtheninge ebintu by'okulwanyisa omuliro nti ebiseera ebisinga omuliro guno bwegukwata nga gukyali kuba kati wano Katwe ne fire brigade wali weeri wantu kumpi nnyo naye bw'oŋŋamba nti omuliro gwaka ne wamala essaawa nnamba nga fire brigade tenabakutuuka. Nga bwe bagamba nti amaziga g'ente eri essanyu ly'amalembo baabalonzi ba Scrap bagufudde mu ganunga gwanswa okwenoonyeza emmaali okuva mu bintu ebyokeddwa basobole okwefunira ku nsimbi. Aduumira poliisi y'e Katwe Innocent Mubangizi wamu ne ttiimu ye batuuseeko mu kifo kino we wakutte omuliro guno okwongera okunoonyereza okumanya ekituufu kwe guvudde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwaniro Ekyo Kawala akakasizza omuliro guno n'ategeeza nga bwe bagenda maaso n'okunoonyereza ekyaviiriddeko omuliro guno okukwata akatale. To get those details of if at all there are like how many people have been affected, if at all there was life lost, and we shall be informing you. For now, the fire called kiosks that sell herbal medicine. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.